ebivudde mu DNA ewa Hajati Zuula bikanga akatambi ekenzizo okubeeranga bwentyo nkuzanyira butereeva ate ewa Alien Skin mu nkuuka agobeddwa akatambi nako ngenda beeranga nkakuwa butereevu mu maaso awo n'ensonga za kamiliyoni embeera etabuse akatambi nako nkalina era nga nkusaba subscribe nga atanaba naawe atanaba kulekinga video eno genda maaso obeere nga bwotyo ogirayikinga. Timu Haji temubuusabuusa nsonga eno maaso. Omwami avuddeyo n'angamba bwe gamba Haji abaana bange mbanona. Buli muntu aba n'ensonga lwaki ayogera ekintu naye tobuusabuusa nsonga oba tobuusa maaso ku kyayogedde wabula olina kukola ekyo ekikukakasa n'okukola ekituufu ky'olina okukola okukakasa ekituufu n'okugyawo ebyogerwa. Omwami aŋŋambye kigamba Haji Ali abaana bange mbanona naye saagala bya kamera saagala kite mu bintuuzaamu nze abaana bange ndi banona mu kiseera kyange ekituufu naye mugamba akimanye. Akati osobola okumanya omusajja ono agenderedde ki lwaki akyogedde ye lwaki tayagala kamera n'okireka kabuntu si kansolo mu nsi tubaamu n'obuntu yawe yakyogedde kenkireke naye nze gwakigambye sikikomye awo kakati nze gwakigambye ngattako tyoluvannyuma lw'ono okubanja abaana yadde tetujja mulaba tumuleke tumwesonyiwe kuba yaŋŋambye nze tobinteekamu sibyagala kubibeeramu naye manya mu budde bwange obutuufu ndinona ki abaana kakati naffe ne tugattako nti kuva ku ntandikwa ono omuntu lwaki yagaana ebintu bino okubiteeka mu mannya g'abaana. Ku ntandikwa n'omanya nti alina ttiimu gy'akola nayo yamugaana okuteeka ebintu bino mu mannya g'abaana kuba yo ttiimu eyo eba tefunako niteeka Mugago Zuula ffe tugabane eddiiru yaffe ekyo ne kivaawo. Akati ojja n'ogamba lwaki omwami ono abanja abaana n'ozzaayo emabega nti kitegeeza n'omukyalo ono mu kugaana ebintu okugenda mu mannya ge yalina selfish interest eyiye nga ye omukazi ti omwami ono antega katego yategedde abaana si babe lwaki ayagala ebintu biteeka mu mannya g'abaana ekitegeeza yategeera dda nti abaana si yabazaala. Ate ngambye twawukane ensonga y'okuba nti abaana si yabazaala yetwawula nze ebintu biteeke mannya gange Zuula n'agaana obiteeka mannya g'abaana olw'ensonga gwe omusajja si gwe azaala abaana abo lw'olitegeera nti abaana si babo ebintu osobola obimuggyako bye wamuwa so kati oba ompa ebintu nga byange bimpe nga byange tubiteeka mu mannya g'abaana. Kati ensonga zonna ogenda ozigatta nga omukyalo ono yandiba abaana bano nga siba Haji Ali era mbiwulira era ku media mwabiwulira nti waliwo neiba yabanjako omwana omu kakati ebyo byonna bwe tubigatta nze temubintuuzaamu bya media naye tukole ekituufu tiimu Haji Mami Flower Mama Flower Fulufiga mwena ba tiimu Haji tusituke tufune DNA test y'abaana abo kubanga gye tulaga mu maaso ebibuuzo bingi waliwo question mark. Kakati tiimu Haji tulwanye tukoze bingi olutalo lukyagenda mu maaso nga biriwe bigenda mu maaso mu kooti ffe tuteeketeeke abaana abo tubaggyeko DNA test kituwe entambula ennungi nga tutambula gye tulaga tulabayo. Mwebale nnyo. Nsonga za Hajati Zuula ne Haji Ali ze zigenda maaso nga bw'owuliddeyo mukulu gw'ova okulaba ye Jeno Bitokote naye avuddeyo n'ategeeza nti ekyamazima kyandibadde ekyabuvunaanyizibwa era kyandibadde ekirungi nnyo asinga abaana Haji Ali balina ye balowooza nti balina mu Hajati Zuula yandibadde abatwala bw'atyo ku DNA n'asobola okubeera nga mwanattu ategeera ekituufu kubanga okusinza
okusinziira ku mukazi bye yamukola, okusinziira ku mukazi bye yamuyisaamu, mu mazima ddala byeraga lwatu nti n'abaana bano balina okuteekebwako question mark n'ogenda maaso n'obbakebera okukonfaminga nti ddala babe oba si babe. Nkusaba atugende mu comment section obeere nga naawe okiwaako endowooza yo. Gwe bw'oba olaba ddala Haji yeetaaga okutwala abaana ku DNA ddala okwengera okakasa nti ddala ababe, tuwe endowooza yo mu comment section. Naddala gwe ttiimu Haji olowooza Haji kye kiseera abaana abasitule abatwale ku DNA akonfamingire ddala nti oba babe oba si babe? Endowooza yo gituteere buterevu mu comment section. Ate bwe tweyongerayo ko maaso ewa Alien Skin yo byabize dda. Kankwongere akatambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso. Abavubuka b'omulembe guno Omutebi mumanye ekyokukola leero. Omanye abantu abamu tulina okubalagirako bwere. Era ekyokukola mukimanyi mu nkuuka. Ekyokukola mukimanyi mu nkuuka. Omuyimbi tutunuulidde omu yekka King Saha. Dikulegege eryo abavubuka mumanye ekyokolera oyo Menke mumanye ekyomukolera Diku ekyomukolera mukimanyi. Obucupa mu busonde bulungi. Diku mumutimpulire tojja yimbayo. Gendo yimbe na kasero tojja yimba mu nkuuka. Tojja yimbayo ne bwoba ofotya. Si buterevu nnyo embeera nga bw'ogirabye sayidi zeeyo etabuse. Nga bwe mukimanyi olunaku olwaleero lwe lunaku amulindwa oba lwe lunaku olusemberayo ddala mu mwaka, era nga enkuuka lwebeerayo. Mu enkuuka muzze mugiraba nga bagiranga, era omu ku bayimbi abagenda okubeera nga bayimba mu nkuuka mwe muli n'omuyimbi Alien Skin. Wabula abantu ab'okuludda luli abawagira enkyukakyuka, abawagira Robert Sentamu Kyagulanyi bagamba tebagenda kukkiriza Alien Skin kuyimba ku nkuuka. Bagamba obucupa babutegese dda mbu bagenda kuyigiriza Alien Skin essomo. Kinajjukirwa bulungi emabega kaawo Alien Skin yagenda ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform ne bakolerayo effujjo nga kwogase n'okubeera nga bawandiika ku bisenge aby'ekitebe kino. Kwegamba ne bakola ekyayitibwa ejjoogo, ate nga byonna ababikolera mu kamera nga balaga nti kye bakola tebalina n'omu gwe bakoze eki, tebalina n'omu agwe batidde. Kakati bino olwagwa mu matu g'abannankyukakyuka ne bagamba kale tukuterese era tugenda beera nga tukufuna. Effujjo eryasooka lyatandikibwa Bugoloobi Alien Skin gye yali agenza okupafominga ku kivulu ekimu, era ne bakola effujjo abantu ne bafuluma ne bamuleka ku stage. Kakati n'omulundi guno bamugambye ne mu nkuuka bagenda kwongera okubeera nga bamusasuza olw'ekyo ekintu kye yakola okugenda ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform n'abeera nga bw'atyo akolerayo effujjo. Bamugambye waba mugezi atalinnya mu nkuuka obucupa bugenda kubeera nga buvuga. Waliwo n'abalala abali mu kugamba nti eno yandiba setup. Jjukira Abitex tebalima Kambugu na Alien Skin, kati omuleeta ku kivulu ekifaanaganako bwe kityo ng'akimanya abaana abayinkyukakyuka bagenda osingayo abalinga abamukoze ka setup, balinga abamusetinze abantu bamukube obucupa. Embeera nno bwetyo bweri sayidi zeeyo. Kankwongere akatambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso. Abagaya yasookera ku jjajjaawe Pulosi nanga bannange n'avaawo mwana ye mulwanyisi mwangu ye mukyoli, abakyoli tebasaaga. Kati musajja wange Otis musajja wange Otis naye yaziguddemu embi. Bamugambye wasoma kubala dokita. Which course is that? Abatu mwesonyiwe
nze musajja wange Otis kasita bamugambye nti obwala avudde okita kosi kyeyo nentegeera nti oyo agenze mwana yamubuuzizza oli awo you have a career in love doctor musajja wange Otis akola kibooziboozi ku Galaxy namukubiddeko nemugamba Otis omwana ngaakukoze bubi kubanga yo kosi teriiyo namugamba abantu basoma bwa dokita bwa looya gwe oli mu kusoma bwa laavu dokita aba nedda oyo mwana alabika ali mu AI eyo AI artificial intelligence yemuwa ebyokwogera nalali akafaananyi nga bakaleese musajja wange Otis ng'asibye ekitutwa ate aba ayina engeri gy'aleeta ebifaananyi byabwe n'olabira ddala nga yakwata ekyabbajjo n'agamba mimbizi nga bajjo ali kulya anko bajjo omwana muleke bulesi kubanga n'oluzungu lwennyini lwali lukuse ne bajjo olw'oluzungu ku myaka gyo 5 lwosobola okwogera lwiri embeera yo bwetyo bwekyali saidi zeeyo omwana Aba Makasi yakoze ekintu buli omu ng'amutendereza essaawa eno omwana gwe mulundi ogusoose okulaba nga bannantameggwa ba social media bonna bawanise gwe mulundi ogusoose okulaba nga omukyala nga full figure ng'awanise n'agamba nti luno olutalo bampangudde tekibangawo era tetukirabangako full figure okuwanika n'agamba nti luno olutalo ddwo anzikiriza baluwangudde era nsirise sigenda kuddamu kwogera full figure mmala kwetwala era okuvaayo full figure n'akwetondera mpozi ng'ofunye gy'omuloopa ate nga ne gy'omuloopye munene ng'asobola omugamba nti sala ku muliro awo wayinza okuvaayo n'akola ki wayinza okuvaayo n'akwetondera naye olaba atuuka n'agamba simanya Aba Makasi oli muganda wange simanya nze ndi antiwo simanya tubireke ebyokuyombagana kitegeeza yamaze nakkiriza akaana akabatadde ku kazito akaana kabakoze ekizibu ekyaddaladdala kakati ane Otis naye yavuddeyo n'ayanukula Aba Makasi naye abantu bavuddeyo ne bagamba Otis nti awedde essaawa yonna abamukomerawo waliwo nabadde batamanyi Otis nga erinnya asinze kulifunira ku mwana Aba Makasi ne zino ensonga eziri mu kubeera nga zitambula nga zigenda maaso naye nga sofa omwana Aba Makasi ye kye yakoze abantu bo bakyamwewuunya nnyo nga bw'okiwulira bannantameggwa b'oku social media abatawangulwa mu ntalo za bigambo mu ntalo za kwogera mu ntalo za kwevuma okubeera nga kati abasirisizza okubeera nga kati tebakyasobola na kuddamu kunyega abamu olutalo baaluvuddemu ne bawanika ne bagamba ambu ako kaana kato tetugenda kukaddamu naye ng'ekyamazima akaana kabawadde level ekyamazima akaana ko bwongo era ddala ekyamazima kano amusaayi gw'amayanja gwe nnyini famire mugimanyi eyo nantameggwa tebanyigirwa mu ttooke era ono omwana teyeetaaga DNA yonna ekyamazima bo yabayisizaamu dda eggaali era nga mwana mugezi nnyo nga bw'okiwulira era tewali kukola DNA yonna omwana ekyamazima ava mu mayanja famire waliwo ne tweets ezibadde zitambula ku makyawo omwana yategeezezza nti agenda kushapinga famire y'amayanja waliwo yagenze n'akomentinga nti naye mu kifo ky'okubeera wano ng'otuwogganira lwaki togenda maaso n'oyogera ku fujjo famire yo lyekola mabaala abantu be bakuba abantu be boogerako nti batta lwaki ebyo byo tobyogerako n'agamba ebyo byonna bimulekere famire agenda giteeka mu position agenda kugitereeza tetumanyi oba agenda kikola atya naye yagambye agenda gissa mu position agenda gitereeza mu position nammwe kennyini amwe mujagala kale katulinde tulabewa ate gye binaggwera naye nga nkusaba osubscribing gwe atanaba kusubscribinga nawe atanaba kulikinga video eno genda maaso oberenga bwotyo ate
ogilayikinga. Mbagaliza omwaka omujja gubaberere gwa mirembe era gubaberere gwa ssanyu. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.